Omulungi alaba K-News Channel Uganda tukwaniriza nnyo. Olwaleero nnyina ensonga endeese y'ey'omukulu kati ennaku zino alabikira ennyo ku TikTok. Nkyaleero mulabyeko ku TV ye mukulu Engineer Kaweesa Stephen. Omwami ono abatamumanyi nnyo ng'oggyeko ekyokumuyita Nuupu Kamanda kyatakyayagala kumuyita, ye chairman wa LC1 Katooke. Katooke erina gundi bbiri, erina LCs bbiri, waliwo Katooke A ne Katooke B, naye ye chairman wa LC1 Katooke. Era ofiisi ye eri mu tawuni, waliwo kalina waggulu naye opposite mu tawuni ye Katooke. Olutuuka mu tawuni ye Katooke wennyini wakati olubuuza nti ewa chairman Kaweesa yaaliwa, kumpi nnyo nga bamukutuusaako. So we yasinzira mu 2021 okugamba nti ayagala obubaka bwa palamenti. Bwali bwa mbeeranyi nnyo ne bumulemerera kuba omukulu eyaliyo Wakayima abantu gwe baawagira ye ne batamuwa, naye yakwata kyakusatu. Bino mbijja mu bigambo tukozeko interviews emirundi egiwera. Ku luno bwe yalaba nga Wakayima amugambye nti tagenda kudda, yali amanyi bulungi nnyo nti yajja. Kiki kye yakola? Agamba yakwata ku bimu ku by'obugagga bwe n'abaako abantu be yabisingira ng'amanyi ali ku sure deal ku luno ayingira palamenti. N'agenda ku kitebe n'akola byonna ebisoboka okulabika nti afuna ekifo ekyo. Bye bigambo bye. Abaali awo byonna abikoze, era ye muntu, njagala okubategeeza kyo kino kya mazima, ye muntu eyasooka okuba ebipande nga ne vetting tannabaawo, eyali ku kitebe Kavule, nga ne cards tezinnagabibwa, nga kuliko ye ne mukama we Kyagulanyi, kuba yali yeeyita Nuupu Kamanda Engineer Kaweesa. N'abibunya mu Nansana Municipality. Nansana Municipality erina divisions 4. Division esooka eya Nansana Municipality, waliwo division eya Nansana division, waliwo Nabweru, waliwo Gombe ne Busukuma. Zonna ezo nga buli woogenda osangamu ekipande kya Engineer Kaweesa Stephen. Ate nga kinene ddala, ekyo si kya bulimba. Manyi tuteekwa okwogera ebintu nga bibiri. Bane mujjukire, abanoopu njagala mujjukire ekintu kino. Ekintu ekyasuula FDC ekyali ekibiina ekyali strong zaali ssente. Zaali ssente zaabalemu containinga. Ono nti nze sinze nazitutte, nti nze nazitutte, ono nti sinze nakoze kino, nti nze gye byakkira kibiina nga kifuuse ebibajjo. It's likely to come even to this side. Bane mwetegereze nnyo. Kaweesa musajja mukulu, mbabuulidde chairman wa LC1 bw'atakoledde wiiki emu, bw'atakoledde weeks 2, naye bw'olaba akaaba n'akaabira ku sseeti tembiyita byakusaaga. Wano mbamenyedde abantu 3. Faustine 5 eyeeyitanga 5, omukyalo oyo ow'Emityana. Owokubiri mbabulidde Keith Sali Isaac
adavuganya naku bwa meeya bwa Nansana division. Owokusatu kati Kaweesa yaliko. Timbitwala nga byakusaaga bannange. Whoever is concerned, stand up and put things right.